Mwasuze mutya baddi yamusibye mutya mjebaleko rozeti wamwe wano kasawo kamwe wano lusawo lwammwe wano nenga muliyo mutya mjebale abakatweyungako abatamumanyi enzo rozeti abaana bakusubscribinga ku mukutu gwaffe ogwa Nyondo Media YouTube channel musubscribing ayagala okubanga alaba ebigenda mu maaso nebitukola byonna mugende mu maaso mbere nga ate mukwata kadde kabeerawo kakuyambako okubanga ofuna notifications buli story gye tuteekayo obeera ogiraba there and then ejjabuze neweeyungako n'obeera ng'okola ki ng'ogiraba bannange olwaleero byengenda okwogerako tebigenda kubeera bingi nnyo naye mu kusookera ddala nga maama kuba nange kati ndi muzadde ngetinga concerned singa mba ndaba ebigenda mu maaso mu Uganda ebigenda mu maaso mu ggwanga mbutuufu nga bitabula nina ekibuuzo kye neebuuzaamu nga nze ne neebuuza nti lwaki ennaku zino eno obubenje bususse lwaki ennaku zino eno obubenje bususse mu nursery schools mu primary schools secondary schools lwaki obubenje bususse ki ekigenda mu maaso mu Uganda ki ekigenda mu maaso mu nsi yattu Uganda kati kizibu kyakuweza mwezi ne guyitawo nga tewaliyo baana bafiiridde mu kabenje ate baasi ezi zino ze zigwa ku bubenje zibeeramu abaana bangi era kizibu kyakwesiŋŋaana nti nno baasi efunye akabenje nti abaana ne basavaivinga bonna ne mutabeeramu balugenderamu kati muli neebuuza abazadde bagenda kubeera contented kyenkanawa okubanga bakkiriza abaana baabwe okubawa ssente eza trip okugenda okubanga balambula nze nzijukira mu kaseera kaffe twasomeranga baneesera nnyo keesezi zino eno nti baasi yagudde nti ate abaana bano baafudde kubanga naffe twagendanga okulambula naye twagendanga nga tukomawo seefu alhamdulillah tukyebaza mukama naye essaawa zino akakyo kano ani ali emabega w'ekintu kino manyi munnange ebintu mu nsi muno bingi by'oyinza okumanya n'obutamanya kubanga ffe awo twasomera nga kizibu kyakusekana bwe baasi ino yagudde kizibu kyakusekana nti abaana bano baafiiridde wano naffe twagendanga okulambula twagendanga ku trips ez'enjawulo tugenda ejjinja ne tugenda eri simanyi akakira tugenze kulaba simanyi biki tugenze mu bikajjo tugenze wa twatambulanga naye twatambulanga tugendanga seefu tukomangawo seefu naye tutuule tufumiitirizeemu ng'abazadde twebuuze nti ddala kituufu mazima ddala kiki ekigenda mu maaso mu Uganda kaakati ensonga zino eno ez'okuba nti abaana bagenda ne babeera ng'ate balambula ensonga ezo ziveewo mu masomero bisazibwemu kubanga munnaaye kati kizibu kyakuyisa mwezi ne guggwako nga tewaliiwo baana bagudde kabenje abaana ne bafa mu mwezi gumunduza tufunyemu obubenje bulinga ng'obu busatu bulambirira kati ne weebuuza eno ensi eragawa naye nga n'ekirala ba drivers baneeno bannanga abavuga abaana baffe abavuga abaana battu baali badde nga beegendereza nnyo nti oluusi ebintu ebimu ensobi ziva ku bo for example bw'otunulira gundi baasi eyatomerwa train olaba nti ensobi yali avuga baasi kubanga omusajja ono traffic officer yayimirira n'akuba omukono bw'ati n'abastopinga bwe yava nadde neno n'akola ki n'abastopinga naye kikwewuunyisa nti ye omusajja baamustopinga naye yagenda bugenzi muki mu maaso oba yalowooza atya oba yalowooza nti baasi edduka nnyo okusinga train eyinza okuba ng'edduka nnyo okusinga train naye train yali etuukidde ddala ne weebuuza omusajja yaliko ki tiyalabanga bamustopinga abamu ba drivers mugane mukola ki kati tulina okunoonya solutions kubanga kisusse or otherwise tulekera okusindika abaana baffe muzi trip ogenda okulambula kubanga ofuniramu wa okuteekamu ssente kubanga trips teziba zaaki teziba za bwere banange ne beera ya bwerera ani yeegomba okulya to mwana we yageza okulamaga mindi okola ki okulambula n'akomawo ng'akola ki ne bakomyawo mayiti siza bwerere osasulira okufa kw'omwana wo gwe kamwennyini maama oba taata no sponsoringa okufa kw'omwana wo nti okutta ssente n'oziwaayo genda okulambula omwana wo n'agenda okulambula kyokka agenda okudda bakuwa amawulire nti kati ki
nti maiti kakati ffe abazadde tugenda kukola tutya omanye n'ensonga tetulina kugiyisa mbuyisa maaso tulabe bulabi tusirike tugabe bugambi kibeerawo banange tetuganye ebibeerawo obubenje bubeerawo naye kati kisusse tukkirize tukole ki tugaane obubenje bususse mu baana baffe bannange kati otya n'okugamba nti omwana wange agenda akole ki era abazadde abamuduza abeesikamu ne bagamba nti omwana wange tagenda kukola ki tagenda kugenda gwate munaye kusomera babeerawo nga bali okke bayingidde emmotoka bagenze bakola ki kale ne weewuuza oyo omusajja gwe bastopinga bwe bati era naye ne gye yali alinsuubira yali asobola okuba nga alengera training ejja tugambe nti waliwo ekiriwo era ekibafuula blind oli nakola kyawulira yagadde gwate munnange ekituufu kyeki tugenda kutula okulaba bulabi ng'abaana emiji gy'emito nga gigenda bwe gityo abaana ne bafa abaana bameka omuzadde n'ofiirwa abaana basatu omulundi gumu banange ne wabeera omu naye abaana basatu omulundi gumu omuzadde oba ogenda kubeerawo otya gundi akabenje akasembyeyo nalabye omukyala mu butuufu nga yenna alinganga mulalu lwaki tagwa ddalu n'essaawa zino sisuubira nti n'obwongo kati butegeera bulungi nnyo abaana basatu manyi kitegeeza omulundi gumu omukazi namulabye ng'atambula bwati bwadde eno bwadde eri bwe yeetera bwadde eno bwadde eri naye nga yawunze omukazi wattu ekituufu kyeki ani ali emabega wa kino kiriko omuntu akisponsoringa kiriko omuntu akintendinga nga kisusse waliwo ekigenda mu maaso kye tutamanyi abaana tulekerawo basindika mu trips abaana tulekerawo nti abaana bafulumako eyo ne bagenda wabweru balaba ku bintu ebyenjawulo ne basoma ku bintu ebyenjawulo ne bagaziya ku bwongo naye kaakati abaana tubakomyenga mu kilaasi ezimu okka baleme kufuluma kilaasi zibakomengawo buli kimu bakifunirengawo aka tugenda kukola ki tusale magezi kituzeeko ki okutta essente zo ozisasudde omwana wo omwagaliza kisinga agende ne banno naye alambule abeeko nebyayiga ebipya outside classes kyekivaamu at the end of the day nti ate omwana bakuwa mawulire nti ate omwana teyakoze eki ekintu kino kyakatandika nno ogwo omwaka oguwedde ogwo omwaka guli naye ng'ate emabegakaawo ekituufu kiri nti obubenje tebwali bungi naye kati kizibu kyakuwoza mwezi ne guggwako nga tewaliwo bbaasi egudde oba motoka yonna oba vaani abaana ate abasinga baba bagenze kulambula amakubo ago galimu ki kubanga tulina abaana baffe ababeera mu zivaani be batambuza buli lunaku era mukama yeyongera okuuma abaana baffe abo abategeke omukono gwe abatambulira mu motoka z'essomero mulimu ne zibbaasi ezitambula everyday bwe banaava eri nga badde eno mukama atuyamba ateekewo eriiso ejjogi abaana bateekeko omukono n'abavuga bateekeko omukono bananga abavuga mubeere beegendereza nnyo bemuvuga baana b'abantu baana b'abandi osanga driver nga oluusi tawumula kwegamba tulina okunoonyereza kiva ku ki bano badrivers be bali careless oba waliwo kye tutamanyi kigenda mu maaso ekituufu kyeki kubanga bikusobera amazima ge galiwo ekituufu kyeki kubanga waba nga waliwo ekizibu kyonna kitanogerwa ddagala kigenda kusajjuka bwe tumanya nti ekituufu kyekino tukinogera eddagala nga bukyakola kye nga bukyali kubanga era abaana bakyagenda okulambula tebagenda kuma bakyagenda tuwulira nti waliwo yagudde kino kirira abaana basigala bagenda okukola ki okulambula amasomero gasindika abaana baabwe bagende bakole ki basome ebintu ebyenjawulo outside classes kiraba tugambe nti no badriver babeerewo ne batamidde nga banywedde omwenge ne bavuga abaana b'abandi carelessly nga batamidde banywedde omwenge oba obutawummula kubanga mulimu driver gw'osanga emmotoka gy'obeera olinnye naye ng'omulaba agenda yenna asumagira ng'oba oli awo yasuze mu kwenywera ate alina okukeera okukola teyeebase oba oli awo mulimu n'abakola day and night ng'oli agamanyi n'ebizibu biyitirivu nnyo omubiri guba gulina okuwummula ssebo obeera muntu kati gw'odidde obulamu bwo gw'osazeewo obuteewummuza naye ate obulamu bw'ogenda okuteeka mu matiga bugenda kubeera bungi oze bbala nga weenywera enkya ogenda kuvuga abaana b'abandi wasuze okola
oganye okuwummula gwoba osobidde sente zigenda kuwera mangu ago olw'obutawummula ne weerabira nti ate waliwo n'ekirwadde ekiva mu buteebaka ate kijja okwetaaga sente empitirivu nga sente z'obadde owalirira okukola nga teweebaka nga tezigenda kumala kujjanjaba kirwadde ekyo. Tubeere bannange beegendereza. Akadde ak'okuwummula tuwummule. Wummuza obwongo, wummuza omubiri. Wummula akaseera ak'okuwummula. Kuba ensonga lwaki Katonda yateekawo obudde nti buno obw'emisana gubakola, ekiro omuntu n'owummula n'abuzibya nti mujja kulaba mukole ki? Muwummule. Naye gwe n'ofuuka nti ofuba okulaba nti n'ekiro era osigala okola n'emisana n'okola ki? N'okola ssente olowooza zigenda kumala. Bannange eriyo ssente emala. Wadde olina ebizibu ebitenkanika naye ate ojja kukomekereza nga tofunye mu bizibu ebikola ki ebisingako awo. Kuba tosobola kuŋŋamba nti omuntu osobola okubeerawo n'ovuga emisana n'ekiro n'ovuga n'enkeera n'okola emisana ne luli n'okola n'olowooza nti ogenda kubeerawo ng'oli mulamu nnyo n'olowooza nti ogenda kubeerawo bulungi nga tewali kigenda kutuukako. Mulimu abadrivers abamu nga ye asula akola asiiba akola mbu ye anoonya ssente naye manya nti nno totadde bulamu bwokka mu matigga n'abantu b'ovuga obulamu bwabwe buli mu ngalo zo. Mu badrivers mwe muba n'obulamu bwaffe mu ngalo za mu kaseera ako nga tuli mu ki tetubawa nnyo maanyi ga bwakatonda nti mubeera bakatonda naye ate namwe muparticipatinga kinene nnyo ku bulamu bwaffe kubanga busigalamu nga bulamu banga bukola ki nga bugenda. Okitegeera nti akadde ku gwobeera mu steering gwobeera ovuga era ensobi yonna gy'ogenda okukola ebe emalawo obulamu bwaffe. Funa akadde akawummula, kola mu time gy'olina okukoleramu, lya bulungi, weekume ng'oli mulamu so that oba otuuse okutandika okuvuga emmotoka ate banne mulekerawo n'okuvugisa waasiwaasi. Olaba ovuga abaana b'abandi. Nze lumu naliko awo nali ku luguudo naye nga waliwo bbaasi olaba egenda ekola bw'eti etema bw'eti ekola bw'eti etema bw'eti weewunzika bw'ekola bw'eti. N'abalala mulimu abadrivers abavuga naye nga bavuza kimama ng'abaana bali muli babawaana bannange driver yongeza omulyo zino abaana ennyimba ze bayimba nga babazaamu amaanyi n'osanga nga driver naye akoze bya driver ne bawana driver gwasinga driver kola bwoti oyo simala kuba enkyungwa oyo mukole bwoti kati kola bwoti kati naye muli nawulira nga awulira essanywe n'agenda maaso kati omuyise kola bwoti tukole bwe tuti n'abanga ali mu competition gye biggwera nga byebyo bimu ebivaako maybe oba olyawo osuze mu mwenge enkeera ogenda vuga abaana b'abandi olowooza ogenda kumalako otya kubanga nze neewuunya omusajja gwe baasitopinga bwe bati yali owa bbaasi mu butuufu nga n'omuwera aba asobola okukiraba naye nga ne train naye asobola okuba nga agirengera nti yiirye gye kyamugaana okusiba yali agoba ki era yali ayagala ki kubanga kyemanyi n'ababodaboda baali awo bwe bati abaali bajja bwe bati kubanga bwe yagwa bweti kyemanyi yabakola ki kugamba n'otwala obulamu bw'abantu mu ngeri bwetyo ate oba oli awo gwe n'osurviving abantu ne bakola ki ne bafa like seriously. Tubeere beegendereza nnyo badrivers abavuga abaana baffe katutandike nammwe oba ensobi eva ku mmwe mukyuseemu banga muvuga abaana b'abandi bannange muvuga abaana mpola mpola muve ku malala nti abaana babawaanye tikakati ono muyise kola bwoti nawe n'ogenda nga n'oli musanyufu bw'okola bwoti bw'ogiwunzika musa mulimu n'abaziwunzika bwe bati alo nigitwala be yakola ki yali kamunye yalimu abaana baali bava kulambula naye ng'oli agenda bwawunzika bw'ati era waliwo n'endala balibo baali bava ku mupiira bali bagenda ku mupiira nnyo n'ogenda kukuba nga bw'owunzika bw'oti emmotoka mbu oli muvuzi kafulu ekyasinga okuneewusa ti n'abalimu nga bwe bamuwaana bwe bamuleega bwe bamuwaana ki ekyavaamu mu ebyo mu kabampaane era bonna baasaanawo egundi yafuna akamenyi ne bakola ki ne bafa. Tetulabye ffe tukulamusiza tukulabye gwe kati nze banesobola kutula mu mmotoka etambula ekola ebyekola nesigala nga omutima muba temuli omutima guba tegukola ki bw'oyingira oluguudo nti okutte emmotoka ntise okuvuga oba ekivuga kyonna oba ggaali oba kimanya nti nno oyingidde obulamu obuzibu anything can happen kati gwe tegeera abalala basigadde tocompetinga n'abantu ku luguudo ti kati ono nyina omuyisa ono nyina omukola bweti osanga abantu ku luguudo nga balwanagana osanga abantu ku luguudo nga balwanagana era lumu twali tuvaako eyo omukulambula waliwo bbaasi zaali bbiri ezaali ziri mu kujja kati bano badrivers ababiri ne bajja beeteekako embeera ng'olega naayisa munne oli wamusobola okukola n'oli aleesi ne bagana okwetomera ne weebuuza nti mufaaki n'ensi nti oyagala lageko munne nti yasinga noono akola ki naye tewali kyabaawo okiraba era osanga abantu ku nguudo okwo wadde ba takisi
ne bakola kugamba bo ne beerabira nti nno bali mu kuvuga abantu balina bulamu bw'abantu mu ngalo zaabwe bwe bazanyisa n'osanga ng'olinga taxi nga bali mu kulwana abataxi n'abataxi ku kkubo olina amuyisa olina amuyigako bw'ati n'agala omukolobola n'obanga bali bwe bati ne weebuuza ogenda kifunamu ki beera mukakamu ku luguudo nti okutte eggaali yiiyo nti kati gwe ba mugezi kubona bosinkanye ku ki ku luguudo beera mwegendereza oli waba tola speed gwegenda mpola wegendereza okutte piki oba okutte emmotoka gomanya nti no buli muntu ali ku luguudo abeera mulalu kati gwe olina okwebereramu kubanga osanga omuntu nga avuga emmotoka ng'alinganga nti oba omulalu n'agivuga n'agiwuta bw'ati n'akola bw'ati n'omusanga agiwunse n'agizza eri n'abasala n'akola bw'ati n'ogamba taata oba maama kiki ekyakuganya okukeerako oba ng'obudde bukutte okimanyi nti enguudo zaffe zetulina si ze ziri awo zibwaguga nti nga zibwe ziti keerako okwasaganya obudde mu bulungi nga twadde bulamu bw'abano ku matigga oli awo ovuga kimama nti ogoba budde obulamu bwo buli mu matigga ne boovuga obutadde mu matigga ne boogenda okutomera ab'ebigere ab'eggaali abappiki ne bamotoka banno boogenda okutomera bengotomeregana nabo obulamu bwabwe buli mu matigga naye obutalowooza n'obutafumiinkiza n'obutafaayo gonowooza nti aze nayiga ekyokuvuga kati wembeera ku luguudo kuli nze mbategeerera n'ovuga nga bw'oyagadde n'ovuga ekimama bannange twekomeko ba drivers mwenna nsaba kano ka video mukasharinge abasobola okatematemamu bupatisa obwa tiktok tusharinge message eno etuuke bane ku bantu abatuvuga abantu batuvugira abaana eno message ebatuukeko bannaye mubeere beegendereza ku nguudo manya nti abantu bovuga nabo ovuga n'abatamiivu bantu bayitirivu nnyo abatula ku steering naye nga mutamiivu awedde emirimu naye nga kwali bw'ati naye nga si yaavuga wabula mwenge gwe gukola ki wala gyali ku mutwe nga yaavuga okitegeera naye nga ajja kukola nsobi ntono nnyo akusule mu kimu buzibu gomanya ti nvuga n'abatamiivu nvuga n'abalalu mulimu n'abavuga ng'obwongo tebukola bulungi saagala mbalimbe si kujerega oli n'avuga naye nga tomanyi tonakibera ku bwongo bwe naye ng'obwongo bwe butabangufu mulimu n'abavuga nga bakasunguyira ng'okumuyisa obuyisa kigenda mumunyiiza agambe ontemye mufaafaagane okitegeera mulimu n'abavuga nga bayiga ku luguudo nga kwali nga muyiga naye nga kwali akwalinga ne pamiti agiyina naye nga muyiga abo bonna beerako ng'obasuubira ku luguudo nti abo bonna batubakola kitubasisinkana bagala tuteeka mu katyabaga kati gwe beera mwegendereza gwe tunudya obulamu bwo ne bano boovuga n'abalala oyinza okukosa nga waliwo ekikola ki ekibaddewo bannange byebyo ebigambo oyinza okuba nga njogedde nnyo naye kinnuma nga maama nange ndi concerned nti saawa no nja kutuula eri nsaleko ngambe nti after all omwana owange muto bannange kiruma olaba muzadde munno nga laajana neweetekamuko mu bigere bye noga kati nange abaana singa badde bange singa ndi ku ki nti oba oli awo nti tuyinza okukitwala nga tuyinza okutulanga bwe tukirabye netubaako kye tukola oba ne tutayogerako ne tukitulanga bwe tukirabye kubanga kati ngaffe nti zitumbadde mwana wange kali wali blabla bano ba drivers be bamu abagenda okuvuga abaana baffe nga bakuze nabo so ti saawa eno tugende nga tubakola ki nga tubawabula alisti bamanye ekyokola nti be bamu benyiniza simanyi singa badde kisoboka bandifunye ba drivers abo bonna bavuga abantu bavuga abaana ne batuuzaako ne bafunanga emisomo ne bababulya balina ku behaving batya ku luguudo okitegeera ne bafubeerawo ko emisomo ne babasomesa mulina ku behaving mutya ku nguudo ne bayita bonna ne batekangawo ennaku ng'ate balina okugenda nga naffe abanoonya batwage tuvugira abaana baffe tulina kubeera beegendereza nnyo nti abamu ojja kwesulya gwannagamba sijja kugendayo naye nga atesti waliwo kakadi akamuweebwa nti ono omuntu ono atendinga ajja ku misomo gyaffe n'amanya omuntu oyo abagenda bavuga obagenda bavugira abaana nga akalina waba driver wamwe wa ssomero omusindikeyo akomewo nako abalage nti yes nakoze eki nabaddeyo abantu abamu babeetaaga kutereezaamu nakubuliramuko naye babala babeeraawo nga obwongo ye ng'ali bibye okitegeera so ekyo baganda bange obanga njogedde bubi naye sina bubi bwe njogeddemu kuba kakinjogera gemazima kati awo mbadde ku ba drivers nti oba babanga be bavaako obuzibu wabeereko ekibakyusibwamuuko babuulirirwe obanga weetaaga kuteekawo misomo babasomese bababuuli balina ku behaving batya ku nguudo babeere beegendereza nnyo tolina kuvuga ng'otamidde bw'obanga tewewulira bulungi oli mumadwaliro lwaki obeera ovuga emmotoka obwongo bwe tebukola bulungi nnyo lwaki oba ovuga olina ebizibu byosanga bamu nga balina stress ng'oli alina stress ezibwezi oli bamukyaye
kati nga talina kyafiirwa nga ne bwakola akabenje ne mufa nga newabanga afudde mulimu n'abamu nga ye agamba kale kamale gavuge emmotoka oba nfa nkole ki n'atwaliramu obulamu bw'abantu abalala. Heartbreak eruma. Oyina akwata bukwasi emmotoka kiwalazima yenna alina obusungu bwe yanyize bamaze omukyawa n'akwata emmotoka n'atamuna n'akola ki n'agenda. So mbeera kika kyeyo. So njagala mumanye mwenna babeera ku nguudo nga muvuga emmotoka nti tuvuga n'abantu categories ez'enjawulo. Tuvuga n'abantu ab'enjawulo ku nguudo. Ate kiba kirungi n'omanya nti no ku bonna abo bavuga nti gwaliko gwategeera era gwaliko wokyeteekamu n'omulala n'akyeteekamu tetuba kufuna bubenjebenje bwe butyo. Naye buli wonavuga nga bw'olabye nti oli yandabye kati kampisa kasa nnengedde. Tolowooleza muntu, otegeerera muntu. Weetegeere weerowooleze. Yisa mu kaseera akatuufu kulaba kulina okuyisizaamu. Naye n'osanga omuntu ng'ayisiza mu koona ng'eri wali yeeta lino koona ena gwayisa wano naye eri koona talaba emmotoka endala gy'eva eri bweti naye ereeta aze wane nali mu kuyisa ono mu koona. Lwaki obeera oyisiza mu koona? Like seriously, lwaki oba oyisiza mu koona? Naye abantu nze ba drivers ebiseera ebimu ze bansobera oba baliko ki sometimes ku bwongo n'olaba ng'ensobi gyakoze kintu kyakoze wadde mu survivinze tewali kibaddewo naye ng'olaba ebadde ensobi y'amaanyi obulamu bwammwe bubadde mu kabenje. Tambulyako mu zitakisi olabe, amabaasi olabe. Nze natulako mu baasi wenabadde nva egundi wenabadde nva Dubai nayise Kenya naye natula mu baasi omusajja oba yaliko kinze simanyi naye yali agenda avuga bwatula kwa n'oli naye yali musobe yali akola kyaveri yali avuga akamotoka akatono yakuba akamotoka akatono naye twewunzika bweti kaali kabula katono tukole ki tugwe. Nakuba omusajja kyokka kisonkoza ati kaona muzibu w'amaanyi yakuba ku side ya driver yennyini ono yali avuga akamotoka akatono era ne wakola bwati ne weenyiga akamotoka ne kaskweri ne kagira bwe kati ne kagira bwe kati ne kama ne kakola ki ne kayimirira naye ame driver tana kiyaba tewali kyonna kiyatuukako ne be yali avuga naye nga kikye nnyo nga kikye nnyo naffe akabenje kaali kakoze eki kaali katutuukiridde naye nga mu byonna tubeere beegendereza ba drivers tumanye nti nno obulamu bwe tuweeka bubeera bungi bw'abantu baliko abantu baabwe abamu bamaama balina abaana baabwe abato oba bakulu abamu baana balina abazadde baabwe bagenda okusisinkana abamu baami baabwe bakyala baabwe babalinze abamu bakyala baami baabwe bakoze eki babalinze. So tuvaluingenga nnyo obulamu bw'abantu ne tubanga tuvuga bw'obanga teweewulira bulungi lwaki weeka kugenda ku luguudo ovuge nti oyagala okole wumula tonna kyogera kifunamu nga tofunye obuzibu abalo bahadde obuzibu naawe ogeze mu buzibu tonna kyogenda kikola ki wumula weewumuzeeko okitegeera naye omuntu n'ovuga baasi buli lunaku oli muntu omu ovuga buli lunaku towumula oluusi nekyo nobako nebyokola towumula n'ovuga takisi buli lunaku n'ovuga emisana n'ekiro obulamu buli luddawa. Mba drivers tuveeyo tudde kubalibwa kubanga eyo notugitunulyeko ng'ensonga esobola okuviirako obubenje okubanga beyongedde okubeera obw'amaanyi ku nguudo eyo nga tuvuddeyo kiki ekirala amakubo agateekebwamu ki abaana ffe gye bayita kubanga era amakubo abaana gye bagenda okulamaga okola ki gye bagenda mu trips era amakubo tegaawukana nnyo geege eyo ago amakubo galimu ki baagateekamu ki gali muzi saddaaka bali ku saddaaka abaana banywa musaayi kiki era ekkubo eryo okusingira ddala eryo ekkubo lyaffe eryo lyowulirako kino kiri of course n'amalala naye eryo lisusse sigenda dyogera naye agamakubo lyerisinga okutwala abaana bageze kola ki okulambula amakubo galimu ki amakubo gasimbibwamu ki era namwe abasomesa b'amasomero abakulu b'amasomero mwegendereze nnyo abantu bemuwa emirimu egy'okuvuga abaana b'abantu mubeegendereze nnyo era kyandibadde nga kirungi nti mwali tudde nga ne musooka ne muwulira abaana nga bagenda nti bannange temuleegaleega driver nti muwulidde nti ye bannange muntu waba atudde nywera nti ye mukole eki musibe emisipi bulungi nnyo nti ye kitegeera
abaana musooka babuulirira kubanga abaana bagande bapika driver gwasinga yongeza omuliro ne driver yena akyamuka okitegeera nsonga ki endala weyinza okuviirako bannange mulowooza nsonga ki eziviirako obubenje obungi mugende mu comment section muteekeyo okwo ate sinayo tukome tugidiscussingeko naye kiri too much kisusse ekituwe kisukka kitama kisusse abakyala bakaabye nnyo bamama bakaabye nnyo batabakaabye nnyo katuna n'abayingirira amasomero ne bakola ki ne bahandika okukola ebintu ebikyamu kati kyekiringa naffe no ku ssomero lyaffe twafunawo omuntu ssebo eyajja muzija yookero yali mukyala neroza kangambe muzija yookero omuntu oyo yajja lwakuba nti yasanga security yaffe mukwano naye yali ki owa security abeerawo wano eno omuntu ayingidde omukosa amugyako amannya buli kimu kyonna ate tamuggyako liiso buli waalaga kubanga ffe tuna baana bato neera munnange oli asobola okujja n'abakola ekintu so ekyo nakyo katukivuddeko ekyobubenje era n'abaana bangi abafiira mu bifo bwe biti abaana mwe bakuŋŋaanira kuyiga bino bya mikono byaki nabyo gyebiri bibeerayo nga mulaba ekyagwawo abaana b'abandi bebakola ki bebasalaasala ekyo nakyo tuteekewo eriise ejjogi abantu babeerako awo ku geeti ababeera bakola ki bakalabaalaba babeere nga babeerawo n'okwegendeza abantu abakola ki bajja ku masomero okwo nze sijja balimba it happened it's like 1 week back kuba naye naakakomawo omukyala najja nga yeebikiridde bulungi nnyo era ku whatsapp ye ku kugundi ye kuliko olukiya omukyala nga ajja bulungi nnyo naye nga ndaga yagerako nange ku whatsapp mba ndi awankubira ndi mu kujja ntye yaliwo awo wa security ayimirira nange ndi eri munda mu ofiisi omukyala nakola kina ine witini omukyala najja omukyala bwe yajja nga ayingira bulungi nnyo oli amubuuziza amaze omuwandiika buli kimu kiwedde awandiise buli kimu amaze okuwandiika ayingidde addawo nze namba y'essimu ye ayingidde ejja nsaza wali mu ofiisi naye witini yaliwo nga tumubuuzako tusanyusa okukola munnange ntye ndaleka kati nayogerako dda naawe naye nyina byenzisa okusooka okumanya okusingawo then nkuweereza abaki abaana bafune skills ne mugamba nti kale kikola ki tekirina buzibu buli kyambuuza nga nkola ki nga nkimuddamu naye omukyala oyo yalina ebintu bye yalina mu ngalo akutte bw'ati nga tafunyulula guno mukono naye nga bweyebuzaabuza bw'ati okitegeera kati ne tumulambuza ebisulo by'abaana ne tumulambuza wonna eri mu biyigo ne tumulambuza buli kimu kyonna amaze okukiraba kati ngenda okulaba nga oluvannyuma nnyo omukono yamaze n'agukola ki n'agutta muhine nga bwe yabadde alina byagenda asuulasuula kuba saabusooka kumuteerako nnyonnyo ki maaso naye ate yali ayimiridde wano ku geeti ye nga alaba ne twali tutambula ye agamba yagenda omukono guno agenda agutaata mpola bw'akola bw'ati ne tugenda ne tumulambuza ebisulo byonna buli omu tumulambuzaawo oluvannyuma yo guno omukono n'agukola ki n'aguta ne gubeera free oyava ku ekyo n'ahandika okukwata videos nga azikwata mu bubba baana esaagala mbalimbe nga alina gejja akwatamu kamera bw'ati kati ng'ali bw'ati bw'akola bw'ati tieti kakati kyonna kiri bw'akola bw'ati yeebuzaabuza akola bw'ati bannange mwegendereze nnyo abantu abajja mu bifo byammwe abamu baba tebazze nti no bazze kukolagana nammwe mu bulungi abamu baba balina bye baleese abamu babeera batume ate nga abantu bakyamu kyova olaba nga twatekawo geeti eyo era kubeerako omuntu akola ki ayimirirawo n'abeerawo okiraba tetwagala mbeera mbi yonna kukola ki omuntu akola kantu kanono nnyo bwe kati ne waba nga kadde mu kyayi w'abaana gwe bagenda okunywa w'abantu waba members oba atadde mu ki oba mu mmere oba kitwatuwe ne yeebulizabuliza oba alina n'akabeera akoze bannange tuli beegendereza nnyo omukyala ng'ajja atusobera nga bwakwata zi videos ez'obubba ngenda okulaba nga ali bw'ati alinga akuba essimu akolamu bw'ati n'adakimanya nti ate bino byakolamu bino nze nkola ki ndaaka nabimusookamu nga n'engeri gy'abikwatamu nga era aba akulaga n'akolamu bw'ati n'akola bw'ati ne yeebuzaabuza n'akola bw'ati yenna alina nga bw'akola bw'ati video bw'akola essimu egundi bw'agikola bw'ati n'akola bw'ati netunuulira omukyala netunuulira omukyala ngenda okuba kuti neyatunulako twesinkanya amaaso tugaba waliwo ekitali kituufu kati mujje nga mumanyi mujja funa obuzibu bwa bwereere
oba muli batume oba muli kibannanga abantu mulina emitima emibi sijja balimba ne mulanga omuntu alina kiyetandikiddewo mwe ne muyimirireyo gye muli ne mutandika okuteekawo embeera yonna mube nga mumulemesa like seriously kakati munnaye nga witini akola ki kati nga nziraawo nga tulangamba mukyalo ono tugenda kukola tutya nga simutegedde tumaze okutunakola tukitegedde nga mubuuza ati ediya videos obadde oyagala videos kati nedda tekirina buzibu n'oba topate video so nnyonnyodde naye nyina okuddayo banyonnyola bano kakati kawuti nga namugamba nti nente ngobadde okwata videos oba ngagala videos kwata mu buntu bulamu kwata bulungi ate okwate ne kamera ennungi okwate bulungi ebintu byonna birabike bulungi nnyo nga obyagala birabike oba oyagala tusobola okukwatira oba juzi kwate bulungi nga tukoze bwoti kubanga biba tebigenda kulabika bulungi ko ye naaliko okwewakana namuga akandabeko ku ssimu yo mukyala nga muwe essimu nga waliwo WhatsApp namba emu gyabikwatira ebeera nga bikwatidde no mu kamera kati nga byonna ebintu birabika bubi yankutte dda bwati bwamponzika bwati yakutte dda buli wamuti naye mwali amukutte bwamunzika bwati eri yonna yonna mu biyugo yakutteyo eno mu bisulo by'abaana yonna yageza akwatakwatayo buli mwageza akwatakwata ng'akuttega vidiyo agabi oba ekigendererwa kyali ki oba kugenda kugamba nti ekifo oba tekiri ku mutindo oba kigendererwa kyali ki naye ng'ate nga ffe ewantu ewaffe omwana alongoosa waali akirabukezi kulongoosa buli kimu kibeera clear buli kimu kibeera clean okuviira ddala emmanju eyo eno gyetufumbira ebyokulya abaana gye basola buli wamu wonna wabeera neat wabeera clean kati simanyi kyali agezaako nga wonna wakwatakwata wate videos oba nga alakwataga videos agabe kwate bukwasagambe nti nedda oba babeeko ngeri gye batandika oba okusabula nti oba ki watwala tugende ffe tukkiriza omuntu yenna alina okujja n'alaba ekifo kyaffe kubanga twakigula naye tetutya tetuna gye tutyamu ate oba tekituukiridde nti oba kinedda nedda era twaniriza buli muntu najja nayerabirako nawe obuyonjo bwaffe buli kimu nalaba kimu nga bwekikolebwa tekirina buzibu naye ate okwataga videos aga bwe gati bwakola bwati kawuliri namubuuza namuga nti ate zino videos nga si nnungi tukwate videos ennungi anti kakati munasonyiwa mbadde nyina gwe njagala kale okuziraga kubanga kale akakasente kituufu natuuseewo wallahi yamu bino bye mbagamba mazima siri mu balimba kakati njagala mulagane natuuseewo nabuganda tekirina buzibu ffe tusabe otugambe nti tukukwatire video oba tukwate n'essimu yo oba tukole ki kyokka n'agaana ne muga kati diya nkwate video nenkwata kamera yange ennyini era muno mu kamera nenkwata kati by mistake nebange mu face nga mboti nakola bwati neyeebika naye nga ate maze omukola ki omunkwatako ekitundu nenkwata ne witini nenkwata wonna nenkwata mu bisulo nenkwata buli wamu wonna video nenkola ki nengimusharingira bamaze okumusharingira video ali awo yefudde serious nakakati kale tekina buzibu era omukyala naddamu mulugezigezi nakwata kamera nagikwata wano bwati nagikola wano bwati kumbe hadayo video neyebuzabuza bwati bweyebuza bwakola bwati bwagikola bwati teka bwati wano bwati akola bwati bwakola bwati nakola bwati nagira bwati nakola ati namana akola bwati nagira bwati era uti namula namugamba mama tukuwadde video ate kakati ate jwaga endala yakinja anti kati nedda nabwakandabe okumugujjako okugundi video era nga zemu okwataga video agalala kandi naga nedda just mbadde njagala kwata eri namba ya simu mbajala kwata eri namba ya simu eri wairi ku kisenge namba ya simu zokwata ziri ku kisenge already zineza fuzo communicating na phones zirina ne baana ba mama abantu munsi ya Mungu babi era mwegendereze nnyo abantu ba institutions simanya kino tuliwa malwaliro bitwa tugende simamba somero universities wa mwegendereze si bantu bonna ababeera bazze nti baze kuwandiisa abaana nti oba kinti babeera bantu batuufu mwegendereze abantu abo si bonna nti no ddala kituufu kibabeera bagiddeko nti baba ne missions zaabwe kubanga omukyalo ono mu butuufu yatusobera naye byonna byali agala okuba twabimulemesa kubanga eriiso lyali George era ntumusiibula bulungi mane tugwirako sister Annie tumugamba agamba nedde mwali kutte mukwate mwali kubidde bukubizi police nemwe tumutwala n'abitebya n'atubula kituufu kyabadde akoze kyabadde akimye abadde ayagala ki naye ebifaananyi bye binako video yenjirinako ekitundu era wekali ntemba ne kantemba oba ngola video yange eno mukyalukiya ojja kweraba kubanga saakutegeera
ate bwe wamaliriza n'ogenda eri ne ngamba kamukweka nga mukwano kakati tukomekereza tutya kakati anti kati kose nja ngenda kuweereza abaana abaana yabampeerezako nabalaba naguno gujjwa era nakuma ne mutaka kamasiri hello good morning teyanzira mpaka nakati atawa nakumbikula ekigendererwa Lukiya kyali kigendererwa kimukwano video njina nga muuli wekali ndikera nga kantimbye ndikolako story nenkuteekayo ngeno bwenjikoze nembaga wano mchala yakola bwati ne bwati naje nakola bwati ne bwati nakola bwati ne bwati nse kulabe oliye ndibitulamu butuuzi nange nenkubuuza what happened ne message nzina nga matingina kueleza abana bla bla twali buzibu bali ruddawa wali ononye ki Lukiya wali oyagala ki ani yali akutumye wali ozze kola ki muli babi Nga maida Roseti ndabye muneralikira nedda naye ekyo kyakwasanga video ezo mu baninga loziwa zangu ofunyiza twagenda okukomekiriza nga tesikyali mfunyiza ali muki bana baba mwegendereza abantu ensimbi abantu babi banange ensimbi abantu babi ensimbi abantu babi kaloza n'okwesanga nga ne bana bafa bafiira mu zo trips nga mpalana za masomero n'amasomero kubanga teri muntu agenda kubeera comfortable na kuweereza mwana we mu ssomero eriluzinza abaana bameka n'abameka nga bagenza okulambula era essomero liba lina engeri gye ligwamu teri muntu agenda kutwala baana eri omwana musajja gye yasaddaaka abaana gye yasala abaana olinaga nange katwali abaana bange kati awafa n'abalina abaana baabwe kati baabajjayo bonna eyo business ebeera efudde so abantu balina ebigendererwa bingi nnyo abamu babeera basaddaaka abamu baba bata businesses z'abannaabwe abamu kubeera kuwalagana nenowalagana ne munno ne muwalagana olwa business n'otwalyamu abaana ba munno kale banaye si kintu kirungi kyenyinza okubagamba naye nga kyembasaakira ekintu kimu abantu ababi mu nsimu ya Mungu tebagenda kuggwamu ne tunaababuulirira ne we tunaabakwata ne tuba punishinga abantu ne tubabonereza era tetujja kubamalayo era nabo benyingi baje emitima gyabwe era babana ne babikola kine babiddamu mulimu abantu bamu nga b'emitima gyabwe mirogo bulogo nga gyazaalibwa gitonga bwe kitebwe giringa gitasobola kubeera waawo nga tayisiza banne bubi nga takomeza abantu abo kitegeera muganda wange munango omukyala watu bwe yatukola saagala mbagambe nti obamba waayiriza naye ffe naina ayagala okujja okuba kikyamu kyonna kyokola ku ssomero lyaffe manya nti amaaso galaba era ffe tuwegendereza nnyo kati buli muntu abeera zze tumuteekako amaaso tetukuleka bulesi n'okola byagala nja n'okola kino nedda bw'obeera ozze tukira ku geeti teekayo erinnya lyo ennamba y'essimu biki byonna ebyetaagisiza yingira ali mu office tuula tukunnyonnyole nti otudde tukunnyonnyole nti kubanga ku geeti kubeerako abeerako munda mu office mubeeramu abeeramu n'abaana babeera abayizi baba bali mukola ki babeera waawo tulinawo akiriina naye abeerawo sibikale nti aba akiriininga n'omufumbi abeerawo amaaso gabeera muugi era bonna batrayininga tuba trayininga n'omwana abeera yakajja nti wegendereze nnyo omuntu abeera ayingidde wano si bonna tibabeera bantu tolya kintu kyonna muntu abeera ayingidde wano nti akwadde kyakulya mbu akwadde kyakunywa nti oba kitubabuulira bamembers baffe tubabuulira entakera so ekifo kyaffe kiri seefu nnyo n'oba wagadde kujja kusoma naffe manye tonna kizibu kyogenda kukola kikusisinkana kubanga tudiringa n'abantu bakulu abeetegeerera tetudiringa n'abaana abato abatasobola kwawula kituufu nakikyamu era omwana omuntu omubuulya n'omugamba munnange kino kiri tusomesa abaana okuva ku mwana ategeera yawula nti kino kibi kino kikyamu alina amanyi asobola okukozesa n'emikono gye n'akola ebintu n'obwongo ne bukola ki ne bukwata ne ku muntu asembayo omukadde ng'obwongo wakyalinamu amaanyi ng'akyalinamu obwongo bukwata nga naye agala kukola bintu bye agala kwekolera bintu bye okitegeera so mujje nga mumanyi nti no naffe tuli beeteefuteefu bye mwagala okukola byonna temujja kubituukiriza temujja kubifuna muffe temugenda kubikola abeera n'okugeeti eriso libeera George gw'osinkana munda mu office eriso libeera George n'akulambuza ebiso by'abaana naye abeera akulaba n'abali bbali babeera bakulaba so temukitwala bubi nti oba tuba tubataddeko embeera wabula eno security tulina okubeera nga tuli aweya eri abantu abakyamu abasobola okujja ne babako bye bakola era obanga ozze ng'oli muntu mulamu tolina mbeera yonna tosaana kugamba nti abantu baneno security ng'esuse nedda kigenda kusanyusa gye ogambe kino ekifo kye tuzzeemu niyo nga siriseyo omwana wange oba muganda wange oba maama wange ajja kubeera safe kubanga bano abantu beegendereza ffe twegendereza okitegeera twegendereza so bye baana ba maama naye nga twongere ogenda maaso n'okunoonyereza ku nsonga lwaki obubenje bususse eri mu baana ab'amasomero
tukole ki Elvis nja kutunuza mu kamera yange simanyi kyogezaako kukola wamma bibi n'ebintu bye tukola wammanga nga bwe twabagamba kati twabagamba tusomesa n'abaana abagala okusoma online waliwo abaana bagamba nti Rosette tujja kunzibwa ali okujjaawo munnange kino kiri tujja kusomesa oba oli Saudi Arabia oba oli luddawa tukuwe practicals then tukuwe ne theory okitegeera tukuwe theory tukuwe practicals obeere ng'okola ki so ebintu byaffe bibino wano bye tukola ki bye tuyigiriza Nyondo Gleam Products wali Nyondo Skilling School tukola liquid soap shampoo balengeze bulungi nnyo tukola liquid soap shampoo shower gel jik bar soap petroleum jelly dishwash hair conditioner mulato tukola ne mulato soap era tumuyigiriza abaana tukola ne sabuni oyo gundi shower gel then ne sabuni ono webitole okitegeera ni wane no tubaako ne bakalasi bafa bayitawo wane nababagala ebintu ebyenjawulo wali Nyondo Skilling School Nyondo Gleam Products tutunda ebizigo by'abakyala ebinyiriza olususu ebyabaddugavu n'abeeru tulina ebizigo sabuni ne oilo ebyabasajja n'abaana okuviira ddala nga yakazaalibwa omwana tutunda ebikozesebwa ewaka ne mu saaluuni byebiri bye mentioninze wali eri ebikozesebwa kanawa ne mu saaluuni tuga for example tuba ne shampoo black shampoo hair conditioner oil wokuza enviiri n'okuddugaza enviiri mbiremu abantu ababa ne white hair tulina eddagala eryo then olina namakula olina nkanyanya olina mbalabe olina enkovu ku mubiri olina olusundo olina mugaba oyagala kunyirira bunyirizi ng'olususu lyokatera olina ebyo nowala kunyirira bunyirizi katunawo n'ebintu ebiwaka bibyo liquid soap bar soap jik buli muntu amwetaaga hand wash dish wash shower gel enamba yaffe y'essimu yiino +97152406740 netubeera neyawa neye Uganda yo WhatsApp kweri Dubai ebeerako direct then netubeera neeno ya wano +256742715104 eyo wane Uganda ku WhatsApp kweri era nekine direct tukya registeringa abaana saanyo okubayita abaana abantu abaagala okukola ki okuyiga okuba okuhavinga skills tumeshonize waneeno so wenanga gyoli omanyi kya mugaso nnyo kyankizo nnyo omuntu okubeera ng'olina skills omunoba ne skills no tezivunda yonna gyolaga osobola okukola ki okubako kyeweekolera so tubakoowoola mubeere nga mujja mpozi n'ekirala Nyondo Estate Experts eno entambula egenda kubeera yammwe Nyondo Skilling School Nyondo Products twabamaliriza kati Nyondo Estate Experts bane ntwala kutulambuza ku mataka kibadde kituwamu kaakadde ng'ojja kwesanga nga era tujja kutako n'ebipande byammwe kibadde kituwamu akadde akazibu ng'ojja kwesanga nga oli alina gwakoze kidwayiba bafoomu ng'alina gyagenza okukola ki okudeliveringa kuba tutuweka products mpitirivu mu motoka tutwale tudeliveringa mu bifo ebyenjawulo ku masaaluuni wawwa kati ate nga waliwo ayagala ogenda okumulambuza ki ettaka oba oleo nga baze nga bataano kubanga abantu babagala okusiima oli n'asiima n'oli n'asiima kati nga abantu abo bataano kufuna booda obatikkeko aho handiko okubatambuza mufudde booda nga nnya booda nga mmeka mandiko batambuza wano nawali twagaza okulaba kikola kikalubamuuko ate ogamba nti ate kakati katonde bali bakomewo aye tukole ki oli wabeera afunidde akadde oba ayagala ogenda okulambulya kati tugitaddewo ogenda kubeera ntambula yammwe era ebeere ng'ekola ki ng'ebatambuza nga tugenda okuba nga tubalambuza ku mataka gaffe aga Nyondo Estate Experts nyinza okuba nga njogedde nnyo naye byenjogedde temuli mukiwemula temuli mukivuula temuli mukivuma byonna biyamba mmwe byonna biyamba ffe bigasa ffe bigasa mmwe assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu customer baffe aba Nyondo Gleam tubalamusizaako amannya nze Ani okusinziira wano Nanziga ku Nyondo Beauty Sport tulina products zaffe nga bwe muziraba leero kantandike n'abaami tulina products zaffe ez'abaami
tosituka bulungi. Osituka naye togguka byoba olaga omaze emyaka 15 gwe tositukirako ddala wabivaako. Ensonga zo twazikwasaganyiza tuzikolako bulungi nnyo. Twaze okuba nga tukuweereza gwe omwami yenna ateesobola mu maanyi g'obutonde ng'omwami. Ne tujja ku nsonga z'abaana abawala. Tukola ensonga z'obwasenga. Omwana wo oli mukyalo oli eyo omwana wo omutya. Tosobola kumubuulira kintu kyonna ate basenga be tobeesiga bulungi. Batuweereze. Omwana mutuweereze tujja kumukwasaganya bulungi ku nsonga ezo. Abaana abawala. Ezo ensonga z'abaana abawala. Tulina ensonga z'abakyala. Omukyala gw'oli eyo ensonga z'ekisenge zonna tetugenda kuzimenya. Wazaala, omaze okuzaala, tomanyi kiddako, gwe wagaziwa, waleeruuka, waggwayo. Kooneko ku nnamba zaffe kweziri okwo eza Nnyondo. Ezo tulina ku bedroom products. Yes, zonna ennamba za Nnyondo kweziri, ennamba za Dubai kweziri, ennamba za Uganda kweziri, oba otuteereddeko message ku WhatsApp kweziri, oba okubye bukubi direct tukwata. Kati tulina products, tulina products eza skin. Nnyondo Gleam. Nnyondo Gleam. Nnyondo Gleam yiyo tulina ebizigo by'abakyala abakadde. Ab'enkanyanya. Tulina ekizigo ky'abakyala abakuzeemu. Tonnaba kuleeta nkanyanya myaka 45 oli awo. Tulina ekizigo ky'abakyala abato, abaana abawala abato. Tulina ebizigo by'abaana bano bagenda ku masomero ate omwana wange simanya tuyanabye ku kyangwe ky'oli nti ate naafuna simanya skin rash bw'ate simanya yeetakula. Ezo ensonga z'omwana yo tuzikolako. Tulina ebizigo babebi abatandikirwako. Bebi ebiseera ebisinga bagamba bebi oyo obutamunaaza kizigo obutamukuba kizigo ng'akyaliko ekirira. Bebi ng'aliko ekirira tekyetaaga musiga kizigo kyonna okuggyako ekirira nga kimaze okumuvaako. Kitegeeza ekirira ky'omwana kiviirako mu wiiki. Tandika omwana okumusiiga ekizigo eky'ababebi. Waliwo babebi abanene ng'omwana n'omuzaala naye nga abadde mutono mu kiro then ne wayitawooko omwezi 2-3 omwana n'abeera mu myezi 3 ng'alina kiro nga 9 ku 10. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Abaana abo babeera n'omubiri munene nga gwegatta. Omwana ng'asabuka mu mpataanya. Oyiro w'abaana abo n'ekizigo kyabwe ne sabbuuni waabwe tubiina. Omwana n'abeera nga tasobola kusabuka nga tasobola kubabuka kintu kyonna olw'okuba nti munene. Alino tulina ebizigo bya njawulo. Tulina ebizigo ebyabeeru mpozi n'abaddugavu. Era twawulira ddala ekizigo kino eno. Ayagala ekyannakyo nga tovudde nga sikini yo esigadde ku nnakyo kala tukuwa ekizigo kino. Agaddemu ka brightening nga mweru tumuwa ekizigo kino. Kirabye. Tulinawo ka oil era tukaawula. Tulinawo akaabeeru n'akaabaddugavu. Mpozi tulinawo ne sabbuuni akola ku beeru. Anyway, sabbuuni eno tumugaba okusinziira ku sikini yo. Waliwo abamu be twawulira nti ono ogenda mwesiga feesi, ono ogendamu n'aba feesi, ono ogendamu n'aba mikono, amagulu. So bannange, ki ekisigadde kye tutayogeddeeko? Skilling school. Bannange, skilling school. Abaana tukyagalira ddala bayitirivu. Kubanga abaana tukyabeetaaga abaana b'eggwanga. Omwana oli eyo tewasomako. Products zino nga bw'oziraba wano bweziti n'ezitaliiwo liquid soap, shampoo, jiki, byonna ebitaliiwo wano eno. Tubisomesa n'ebiriwo wano nga bw'obiraba tubisomeseza ddala abaana. Ate nno ng'ovudde ku ebyo tusiba enviiri. Tuyigiriza abaana okusiba enviiri. Nnyondo products ziizo waggulu awo weziri bulungi nnyo tuziyina. Zonna tuzisomesa. Tusiba enviiri. Tuyina buli kika kya kaviiri ka buli kika. Tuyina buli kaviiri. Oyagala ka penso. Oyagala kusiba penso. Oyagala ka wivu akalungi. Oyagala muguwa. Oyagala dread. Kana bbiri. Kiki ky'owulira oyagala kye weetaaga mu bwego. Tuli bakafulumu ekyo.
oyagala kusiba enviiri eziriko tuli bakafulu mu kusiba mwekyo sitayiro zonna ez'enviiri. by the way tukola ne facial, tukola facial bulungi nnyo omukyalo oli eyo yagala kukola facial tugikola ekyuma kyayo weekiri. Kuba abakyala tugende Anyway. tuvuddeyo Ale abalabi baffe mutwagire mwebale nnyo mwebalire ddala tusaba mukama abakuume abasobozese okubeera obulungi munoonye ssente mutuweereze abaana tujja kubayigiriza bulungi nnyo tujja kubakwata ng'abaana tujja kubawa empeereza ennungi nga mukama ye mubeezi waffe.